oldest guy in law school. Because of challenges, I kept having failures and then coming back. And reason why I request you guys not to distract me is this because of legal research about serious. So nayenze wedda era nseka busisi because fe kitwali twagala twakifunye era tujja kwongera tukifune mu maaso nti bwe twatonyeza ku academic fraud kitwala ebbanga ddene n'obudde bungi na buli kimu kwatandika tubagamba omusajja ono mutwe answer sheets ze baziremedde naye abaganda bagamba kali kaba magumbo kasuka mu mulyango Cavendish University bwe banga ddala ayina omuyizi gwe batikkidde bakyeta answer sheets ze omuyizi gwe batikkira yatandikira bagita hotel kaka University of East Africa cancer tumanyi ngeri gye yavaayo tumanyi ngeri gye bamudiskontiniwinga yamalirizayo Tuna wagamba waliwo academic fraud, wagamba National Council for Education tuliwako kopi. Ye kati bano tebefudde abagezi ebyokuzaako tubimanyi. Ffe tutunkanye na private heads. Tujja kutuuka ne government. Twawa obuvunaanyizibwa mu Universities Act ya 2021 okufuga universities. Atugenda kigamba ebagambe boy answer sheets. Otherwise license bajja gifiirwa ebikola academic fraud. Bano abantu bamubatikira ka million omwaka oguwedde mu asomesa mu international biki. Kati baleese ono Kyagulanyi bwe yasomya amateeka. Obutambi obwo ngenda bukuzanyira okuva gye butandikira paka gye buggwera nkugattireko n'amaloboozi g'abalooya abaavuddeyo okubeera nga bakakasa ensonga nti Bobi Wine degree gye yafunye bagenda beera nga bagisazaamu olw'ensonga bakooye ejjoogo za institute za Uganda Higher Learning Institutes omuli university ez'enjawulo okugenda mbu nga zigaba degree ez'okujaajaamya abantu nga tebasomye kyokka bo ne bavaayo okubeera nga babawazi degree olw'ensonga nti abantu abo batutumu mbwe bagamba nga Bobi Wine mbu yasomera ku university yaabwe bantu bangi bajja kisobola okugenda basomereyo ono ategeeza eggwanga nti bagenda kukola buli kisoboka kyonna okulaba nga degree ya Bobi Wine bagisazaamu kubanga ya bufere ebyo byonna byagenza okwogerwa ng'obutambi ng'obwo bwenkulazeeko mwana wo tebunabeera nga bufuluma naye kyokka ssaawa zino obutambi obwo weebuli kubanga abantu badde bagamba Bobi Wine tetumulabangako mu kilaasi ng'agenze kubeera nga atendinga kubeera nga asoma ssaawa zino atugamba afunye degree yagisomerawa bulijjo nga ali mu kubeera nga atalaga bitundu ku bitundu wali nno nze kennyini ne nkutegeeza ng'omuntu yali asomyeko ne nfuna degree yange ne nkutegeeza mu kyangu nnyo omuntu okukola long distance learning eyo nno bambi abantu attending lectures nedda baba wa research ne bagenda ne bakolera ewaka notes ne bazisomera ewaka wabula basomayo weeks nga 3 eziba zisembayo ez'omuddiringanya mu semester n'ama basoma mu weeks nga 3 ba mwezi gumu so ne bamala ne bakolera mu test n'ebibuuzo n'ebisigadde ng'ebyo abalala bakola weekend munange okera ku makya Monday to Friday ng'okola bibyo wabula olwa Saturday ne Sunday n'ogenda n'osoma okuva ku makya paka lwaggulu ekyo nakyo kisoboka naye ate Bobi Wine musajja wattu obutambi bwagenza okutandika okuvaayo nga bulaga bulungi nnyo nti musajja wattu yayingiranga kilaasi n'asoma omukono n'awanika ne ansa n'azitta byonna bye bino kambe kuterako naye nga sinabeera mbikuterako kankusobola subscribing onyigende ku notification bell tojja kubera nga misinga updates naddala nga zino.